ekitiibwa kya Mukama, neebaza nnyo Mukama. Mazima ddala we cannot do this on our own. Mukama yabitukoledde era nga neebaza nnyo Mukama okutukolera bino ebintu byonna. And I feel happy. Okay. Yeah. Omwami atuukiriza ekisuubizo kye munnange. Azze bambi. Yeah. Okay. Yes. Wawulidde otya eggulo tewatiddemukko manyi abamu batera obba disappointinga munnange. I know. Munnange kyewuunyisa buli omu ambuuza. Gogo, you're not like all the other braids. Weren't you overwhelmed? Weren't you scared? Of course, mubeera mu kalyaka. I hope it doesn't rain. I hope it goes well. I hope it goes as planned. But generally, I was chill. Ogenze n'owaka speech awo ke tutategedde n'owaana omwami n'otuuka n'omugamba ababadde batamulabamu ki? Bulijjo oba nkinyonyole ntya bulijjo buli omu alina preference ye. One man's meat is another man's poison. So nze mbadde nina okuwaana owange. Yeah, because he's my treasure. Yeah. Ogenze n'ogamba abadde batamulabamu golodi kati oza bategedde nti golodi just ka expression kwongeramu juice badde manyiira kwanjula kubeera about kujanjawaza. Yeah. Okay. Yeah. Nanga amazina nga gabadde g'amaanyi omukonga asanyusa nnyo n'okusinga ku mugole. Why? He should be happy. He should be happy. Ayise mu bingi okunfuna so temumunenya, he should be happy. Ayise mu bingi nnyo okufuna. Nange mpise mu bingi okutuuka wano so ffenna temutunenya. Kitegedde nti bakutaddeko akaweta mukwano ye akaweta. Kati sina gakasuula sikambadde ku luno olugoye olusembyeyo. I kept it somewhere. Lwaki okakipinze somewhere? Because mbadde sina gaka misplacinga wano. Okalabyeko omanyi kali wakaŋŋambako kati kano kavuddewa ate mmanyi bakangulidde bugulizi. Yeah. Oketegereza kabadde kaki gold silver ki simanyi mujja mubuuza nga mumusanze. Okay. Yeah. Takukubyeko kama nti kabadde kasente tebinkwatako. Ofuuse mukyala mufumbo maama azaani yazuze watugamba luli kasitazi agalo zirya zilasanya nedda mukwano era zogenda osigala ofumba. Of course manyi ofumba ebirala byonna tujja kufumba bitwagala okulya byonna oyagala kunzija mu byange. Boogedde ku lunaku luli lwe mugenda okugenda mu church mukuba ebirayiro tubuulireko munnange. Nalwo lujja tulwesunze. Yeah, we are really excited now to Mukama. Mujja ddulaba mukyenyinza omugamba nti mwagala nnyo. Yeah, mwagala nnyo Mukama amukolere byasinga okwagala, and I pray that God uses us how he wants to. Okay. Yeah. Saawa eno officially oba osobola ate bannantwala mu church. This is not an official marriage. This is a Buganda cultural event. The official marriage is before God in church. Wano ngenda kukkirira nzireyo waka mu kisenge kyange. Era baba bamulinzizza nnyo. Naye mulokole, so he knows the criteria. So that we have a song coming up. You've reminded me. Because my man knows how to sing. He's an amazing creative. Mugenda kolayo. Mugenda kawulira akayimba kaffe kajja.